atambula kati kintiisa nnyo sinza kuva wendi abantu bakole emirimu gyabwe. Nagenda mu kanisa somewhere n'ensanga omusumba waawo ng'asonda ssente agenda kukola lukuŋŋaana. Nenga nti omusajja akatono katumusondereko ssente nempita abantu okuwaayo ne mujjamu omukadde emyaka nga 8 azze kuwaayo n'akwata emitwalo 2 agiwaayo mu lukuŋŋaana. Bwe namutula ne mmubuuza nti maama ogenda kuwaayo mmeka? Naga nti nina 2. Kati omutima ogwange ne gudduka nti ono omukazi tateekwa kumpa ssente yonna, ono nze nteekwa okumuwa. Nenkwata omuvubuka wange ne mugamba nti omukadde oyo tegeera gyava, namba y'essimu gifune bw'aba agirina, yagirina essimu alagirira bulagiriza ate ffe balagirira tetuli ba mu kitundu omwo. Ne tuddayo ne tusiba sukaali, ne tusiba sabbuuni, ne tusiba emmere, mutwalire oyo tampa. Oyo tateekeddwa waliwo abatalina kuwa. Oyo tateekeddwa. Sirina ssente ziyitiridde ate weejogera twaga nti oyo mugagga yamala dda. Ekibuga sina kibaamu myaka 3. Musumba omushana. Waliwo abantu nga tebateekeddwa. Mbalamusizzaako nnyo bassebo ne bannyabo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Nze John the Preacher nga nsinzirwa no mu studio zaffe we tusinzira okukola emirimu gya Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kaakati bassebo ne bannyabo, muganda waffe Rumushana leero nsabye mu muntaagingire tusobole okumuyigirizaayo ekintu kimu. Muganda waffe bambi ayina okwagala kungi n'okuyaayaana kungi, naye yeetaaga okutuula wansi ayigirizibwe ebyawandiikibwa. Nze ekyo kyokka kye ndaba, si mu bubi. Mulungi nnyo Katonda amuwadde ekisa ekyo, naye abulamu okutegeera kye bayita Bayibuli eno. Agambye anyumiza ku mukadde eyaleeta emitwalo 2 ku lw'okubuulira enjiri, ye bwe yamulaba mu mutima gwe n'agamba nti ono tateekeddwa kuwaayo. Kati nzize n'ekibuuzo, bassebo ne bannyabo, waliwo omuntu yenna atateekeddwa kuwaayo mu maaso ga Katonda? Ekyo kye njagala tusomeseeko olwaleero. Okusinziira ku Bayibuli, tulina abantu ba bika 2 mu Bayibuli Katonda be yeddiza n'agamba nti abo bange okusinziira ku mbeera yaabwe. Asooka ye nnamwandu, ye Katonda agamba nze bba wa bannamwandu. Owookubiri ye mulekwa, Katonda agamba nze kitaawe wa bamulekwa. Ekitegeeza nti mu Bayibuli abantu abo 2 Katonda abafaako nnyo, era abo be twandirabiddeko abeetaaga okuyamba ennyo. Kati leero njagala nkuweyo bannamwandu 2 abaawaayo ate Katonda n'akisiima, era Katonda n'atabagoba, era Katonda n'atabagaana. Mu kitabo ngenda kuwa mu ndagaano enkadde nkuwe ne mu ndagaano empya. Mu ndagaano empya wensoose mu kitabo kya Lukka essula eya 21 Bayibuli egamba bw'eti: awo n'ayimusa amaaso n'alaba abagagga abaali basuula ebirabo byabwe mu ggwanika. Ani ono? Mukama waffe. N'alaba nnamwandu omu omwavu ng'asuula omwo ebitundu by'eppeesa 2. N'agamba nti mazima mbagamba nti nnamwandu ono omwavu asuddemu bingi okusinga bonna, kubanga abo bonna basuddemu ku bibafikiridde mu birabo, naye oyo mu kwetaaga kwe asuddemu byonna byali nabyo, bwe bulamu bwe bwonna. Wuliriza, Yesu yali mu kanisa, giyite ekereziya w'Omukama, giyite sinagogo, kale guyite omuzikiti bw'oba oyagadde. Ayimiridde awo bali mu kuwaayo, n'atunula abagagga ne bateekamu miliyoni, ne bateekamu emitwalo 5, obukadde 10, obukadde 3, nnamwandu naye n'asituka. N'ajja akwata eppeesa, ebitundutundu by'eppeesa n'abiteeka mu kibbo. Yesu n'atunula n'agamba nti omukazi ono mu bonna abawaddeyo, bali bawaddeyo bifisse, ono omukazi nnamwandu awaddeyo bulamu bwe bwonna, kubanga kye yalina kye yawaayo. Katonda bassebo ne bannyabo tatunulira muwendo gwa muntu awaddeyo, Katonda atunuulira mutima guwaddeyo. N'olwekyo bassebo ne bannyabo ndi wano okubagamba, si kya Bayibuli omuntu okugamba nti oli bw'aba nga mwavu aleme kuwaayo. Ekyo si kya Bayibuli. Ekyo si kya Bayibuli. Mu magezi g'obuntu kiwulikika ng'ekituufu, naye mu magezi ga Bayibuli ne magezi ga Katonda si kituufu. Kubanga okuwaayo tetuwaayo ssente, okuwaayo mutima. Si ssente mmeka z'owaddeyo. Era nzize mpulira y'abagamba sime waliwo abagoba ebinusu,
ebyo byonna kiva ku butategeera bayibuli eno yebatawaanya obutagimanya. N'olwekyo nze mbasaba abasumba muddeeyo musome bayibuli. Abamu mwetaaga kuddayo kutuula wansi babasomese. Bayibuli yeetaagisa kugisoma. Muve ku mboozi za Wakayima ne Wango. Musome bayibuli bassebo ne bannyabo. Tewaliiwo kyawandiikibwa kyonna mu bayibuli kigamba nti omuntu bw'abanga mwavu alemenga kuwaayo eri Katonda. Tekiriimu. Oyo omu namwandu. Namwandu owookubiri. Nakugambye nti mu bayibuli namwandu ne mulekwa be batwalibwa nga be basembayo okuba abanaku okusinziira ku bayibuli. Kakati ngenze mu kitabo kya Bassekabaka ekisooka essula 17 olunywa olw'omunaana lugambo bwe luti. Awo ekigambo kya Mukama ne kimugira nga kyogera nti golokoka ogende Zerefasi ekya Sidoni obeereeyo, laba ndagidde omukazi namwandu ali eyo okukuliisanga. Awo n'agolokoka n'agenda e Zerefasi. Awo bwe yatuuka mu wankaaki w'ekibuga, laba omukazi namwandu ng'ali eyo ng'alonda enku. N'amuyita n'ayogera nti nkwegayiridde nkimire otuzzi mu kibya nnywe. Awo n'agenda okukima. N'amuyita n'ayogera nti nkwegayiridde ndeetera akamere mu mukono gwo. N'ayogera nti nga Mukama Katonda obwali omulamu sirina mugaati wabula olubatu lw'obutta mu pipa n'obufuta mu kasumbi. Era laba nsenye enku 2 nyingire neefumbire nze n'omwana wange tubulye tufe. Namwandu kaasigaza kokka talina kirala. Tugenda kufumba buno bwe tumala tulye tukole ki? Tufe. Olw'ekumi awo Eriya n'amugamba nti totya, genda okole nga bwe njogedde nga bw'oyogedde, naye sooka obunfumbire. Sooka obunfumbiremu akagaati okaleete gye ndi, oluvannyuma weefumbire wekka n'omwana wo. Kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri nti epipa ey'obutta terikendera so n'akasumbi k'amafuta tekaliggwawo okutuusa ku lunaku Mukama lw'alitonnyesa enkuba mu nsi. Awo n'agenda n'akola ng'Eriya bwe yayogedde. Omukazi naye n'ennyumba ye ne baliira ennaku nnyingi. Epipa ey'obutta teyakendeera so n'akasumbi k'amafuta tekaggwawo ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali kyeyayogera mu Eriya. Kati nsaba kubuuza, singa Eriya yalinga abasumba b'ennaku zino abakozesa amagezi gaabwe okulowooza nga si byawandiikibwa na kuwulira Mwoyo Mutukuvu kyabagamba, n'agaana omukazi ono oba n'atunuulira omukazi bw'afaanana n'amugamba towaayo, yali amusse. Akasumbi kaali kasigadde katini n'obutta busigadde butini, nga bw'asigazza ali amala akole ki? Afe. Nga ekigenda okutaasa omukazi ono kwe kukkiriza akwataako kokka akatini k'ayina akaweeyo. Kyekyali kimutaasa. Omukazi azze kuwaayo kugenda kubuulira njiri 2 si gw'omuyise, si gw'omusitudde, si gw'ozimusalidde, yansituse kubanga awulira omutima gwe gwagala gw'omugambye teteekwa kuwaayo, teweetaagisa. Bassebo ne bannyabo, tuve mu kukozesa amagezi gaffe, tudde mu kigambo. Ekyokubiri, mpulira nnyo okukozesa nnyo ekigambo. Nze tebampa, afaanana bw'atyo tampa, omwavu tampa, njagala nakyo nkitereeze. Abantu bwe babawaayo mu kkanisa tebawa musumba, bawa Katonda. Abawa mu ekereziya nammwe mukimanyi, temuwa musumba oba father, muwa Katonda. Si bwe kiri? Kaakati Katonda akebera emitima. Oli ne bw'aleeta siringi 2, nze ngenze mu byalo eyo okukolayo missions. Abantu baleeta bikajjo mu church. Oli n'asitula ennyingo y'ekikajjo n'agireeta. Baleeta amagi 2 ng'agasibye mu kyayi. Ekyayi n'asiba amagi 2 n'agaleeta mu church. Oli n'aleeta ekiwagu ky'amenvu. Kati abo nabo tubateerewo obupande ku mulyango temuteekwa kuwaayo. Ate nga Bayibuli yensomesa nti kya mukisa okuwaayo okusinga okutoola. N'olwekyo mikwano gyange tudde ku nnono ya Bayibuli. Ke tunaayagala okusanyusa abantu ne tuva mu kigambo kino zitusanze nga tuvudde ku musingi gw'ekigambo ne tusigala kubeera ku bigambo kubanga bye